Ku myaka gye nnina nalokoka ndi muto era nzijukira maama wange first time okumusanga nga yalokoka namusanga wa mukulu Kayanja. Sigenda kugera ekigambo kya pastor kubanga ebyo ebitiibwa olusi bivoola Katonda. Kati maama najja avaayo, omukadde oyo yavaayo nagamba yagenda kusiiba ennaku 4 mba yona kyalabye 40 days. Kati bwe yamala about 28 days nenumba Kayanja nemulumba ku Miracle Center. Anti mulumba mugamba jangu olabe maama agenda kufa omusabireko kubanga doctrine emulimu era mumugimanyi nze sibimanyi. Teyali mubi ng'emmotoka agituulamu nga tuvuga mpaka Kabalagala wa mukulu wange ng'ayingira ng'ayimirira ng'amulaba teyaddamu yakyuka nga kati nze nenkyukira mwami Kayanja mwana esi maama wange agenda ali bubi, she's dying, do something about it. Naga no, n'atambula. Omukadde yalaba ekitalabangako engeri yali yasula mu kiwempe yalaba ekitalabangako era kyamwanguya mangu bakitegedde yasulanga mu kiwempe aye n'abavubuka abakubi b'endongo be bali bakatandika bizinesi bona basulanga kati awo gwe tozuuka kulaba kyentegeeza. Please ekyo nnyinza okukyegera 95% nti omusajja oyo musiyasi kubanga nze bwantakula intelligence ejja kukola omulimu gw'amaanyi ejja kujjayo amazima kubanga nze Kyakabaale nkulidde mu ggwanga lino simanyi kulimba simanyi kulumiriza abantu kyovola ngamba let them not block anybody. Ate ayinza okuba nga si yekka nga waliwo n'abantu abalala baanamu abali eyo eyakulya ebisiyaga yenna nze nzize kufuringa fear kuva le mwatandika bizinesi y'ebisiyaga mu biseera bino wekitukidde temumanyi sente ziyingira muno okutaasa abamu ku banene ababikozesa nga bagenda bagula everybody. Nze temugenda kungula myaka gyange ne bwenfa kati sikola loosi. President Museveni akatambi kano bw'okalaba kowandera omumanyi era nze mbadde nsaba muntase mangu kubanga simanyi nti nakitoleratinga for 10 days. Abandaba buli musiyazi yenna gyali obaani ndi wano oba gwe transport entwale Magombe ojja kupaakinga kubanga sina kyengenda kutya. Kyewuunyisa okulaba nga abantu babifudde ebyokusaddaaka. Omwami waba azimba ekizimbe ajja kutwala mu kizimbe gwe omwana omuto ali mu holiday akulya ebisiyaga oyiwa omusaayi ekyenda kiyiwa omusaayi awe ng'asaddaasa azimba ekizimbe kye. Ebigambo bino byenjogera simala gwogera kubanga nze ne kkooti sigirya. Abapasita aboogerwako nnyo nti babirimu era be bafuna ssente nnyingi kubanga buli kisiyaga kamera ziri mu maofisi gaabwe asiyaga ebigundi babiweereza babigula ate n'ekirala bafa ye omuzungu amanyi behind magezi g'amanyi nti kasita bakusiyaga that's the end of you. Teri n'omu agenda kusukka myaka gy'alina kati taliyo era abaana baffe tubasaasidde nnyo kujjawo nga gavumenti maybe neekolawo ekyenjawulo ne baggulawo eddwaliro eryabwe ne batandika okubalongoosa n'okukola ebyende biri plastic bateekamu n'okulipeyalinga zi anasi enjola zaavaamu. Kati ejjukira ekyenda ekikuleetera okuba n'amaanyi kitereka nekisengejja naye biri oteekamu nga bitambula kivola abaliyo ebisiyaga bonna bapampa tewali pain ku nsi ngeri mu anasi. Ate pain eyo esinzira ku saizi y'omwami bw'aba muwanvu ekyenda bw'asika n'ekyenda kifuluma kubanga kyatondebwa kufulumya bukyafu. Ekirala omwami ono akusiyaga jjukira ggwe tekiri nnomu ng'omuwala nti asooka kufuna obwagazi aba ali bw'ati nga n'okutya kungi nnyo kati wagendera okuvaayo bw'ati jjukira amugamba n'omuga nti oba otidde nkuwe chloroform weebake bwe nagenda okumala ojja kuba towulira pain. Kati gwolooza lwaki chloroform ebeera yapiyaringa mu bintu ebyo
babira ne pain ate pain tekomaawo immediately otandikirawo eddwaliro kubanga infection ate infection eri chronic kati oba olina kubeera ku septrin all the days of your life ndabulabulabuzi baanamwe mwena kati muyige mukozese VV temutya mundu tasobola kukuba ssasi ate kati ne bwakulya ebisiyaga oba wafa oba olinda bulinzi lunaku katonda luyali kugerera kati kyobokola kola clandestine gukkirize obanga yeteekawo ajje kubanga time eri yokwagala okutuukako aba takyali mu mbeera gwe mukube VV wakiri banga asituka mu booti wakiri buuse embwegwe baako kyokola temukkiriza kubasiyaga kubanga yenkomerero yo tewali future ndala gyolina kyovola waliwo ne bapasita balina amakanisa nga bavubuka batono tebasobola kuwasa nga babasiyaga bapasita bemulaba abatayagala kuwasa silwakuba tebaagala kuswala olaba kiwewe singa teyawasa teyali badde very very exposed yali badde maybe akyaliko akagamba okuyamba guba mutima ne Simon Peter Malay akajja obunaku tubaaniriza mbadde ndudde ng'ekintu kino nkirowoozaako era nakolako ne appointment ne mukama wange president nga njagala mu meeting ensonga eno njimulambulire kuba waliwo lwe yatugamba nti ebintu bino sibitegeera bulungi nenkwatibwako naye engeri gye waliwo emirimu mingi ne covid olusi ebiseera biba bibulabula naye nga naye programu njirina kubanga ekitubeezaawo mu bukulembeze kubeera maaso kuba tetukyali mu lutalo lwa mundu olutalo lusemberedde nga enzikiza yagala kuwamba musana kati olutalo luliwo kati olutalo luliwo lwakulabula kusomesa nakugera so that abantu abo abalinga abasongeddwamu enwe kubanga sirowooza nti gavumenti eriko nga yamateeka ya rule of law omuntu tuludde wano ng'obulokole we buli ku myaka gye nnina nalokoka ndi muto era nzijukira maama wange first time okumusanga nga yalokoka namusanga wa mukulu Kayanja sigenda kugera ekigambo kya pastor kubanga ebyo ebitiibwa olusi bivoola Katonda kati nja kumuyita mukulu Kayanja era we namulabira first time kati awo nasanga mama yalokokerayo alokokera wa naye mwattu nze ndoza obuto buno oba nebyo boyiseemu ebintu otera n'obikenga mangu ate nga n'okutya nga totya kubanga nze bwe batandikira okumbulira enjiri ng'ate ndaba biboogera tebikwatagana na programu z'ensiko kakati nga ndaba boogera ebintu ti kati ng'ate maama ngamba maama ayagala kutabuka mutwe nga gokyalimu eri nga ngendayo kumutwalira obuyambi kuba yeyasulangayo ngamba gokyalimu embeera y'ensiko era stiru nga nebiboogera sibigatta kiba kyabulabe nnyo obutalabula bakulembeze baffe kubanga ekibawo kyonna kikosa mwena abaana n'abazzukulu tujjukira bulungi abatulaba ekintu kino kyabaawoko mu myaka egy'emabega ekyebisiyaga tasanyawo n'omulembe mulamba ekyomulembe no tokigira mangu kubanga ekyo kyo nakyo weekiri naye ate ffe ekigenda okututuukako gweoyinza okuba nga olowooza nti Katonda abamumanyi oba ffe abasoma ebyawandiikibwa Katonda mupya buli ku makya kyovudde olaba nabadde nyina kuvaayo kakati n'abalala abayitamu naye anoonya batatya nze era abandaba buli musiyazi yenna gy'ali obaani ndi wano oba gwe transport entwala Magombe ojja kupaakinga kubanga sina kyengenda kutya tekiriyo nze sitya bannayuganda nakwata emundu na strugglinga n'okusoma saasoma nga njagala ndabe emirembe gy'abaana bange n'abazzukulu nze nzize kutangaaza
Entangaza gy'entangazamu bakulu banange njagala tukanye. Kubanga batunasirika abaana ne batuuka okuvaayo ne balaba nga teri kigenda mu maaso, abaana bajja kuba tebalina buddukiro bwonna. Ate ababasiyaga bajja kuba beeyongedde amaanyi. Tuliko omusango ng'eggwanga. Era nze ndiko obuzito ku mutima kubanga ndabye abaana abatali 10, abatali 20, abaana abavunda. Era nasobola n'okufuba okugendako mu malwaliro ayo ndabe tebadata tebagikiriza tebakuweera ddala data oba bafa oba bawona tolina kyosobola kumanya. Kati bano abaana abavaayo kati amalwaliro gaba maakinga tebaddamu kubajjanjaba tebaddamu kubayita. Twalinawo bapasita wano abaasooka era abamu ngenda kuboogera kati nga mukulu Kiweewesi ojjukira n'omukyala yagenda nga tabitegeera. In fact waliwo n'embeera zaali nnungi nga waliwo omwana gwengezako kansolinga bambi. Kati nze engeri gye kibadde ng'egyembeera ku ma-TV biki n'ensanga nga nzitowereddwa nga muzadde n'entendewererwa naye nga ne gavumenti erina okumanya ekintu kino. Tetugenda kukiyita nti kiri satanic kubanga Sitaani si yafuga eggwanga. Oluyimba lwaffe lw'eggwanga lugamba for God and my country. Abazungu baatuleetera Yesu omuzungu ne batugamba nti yoyo ne tumwaniriza. Kati baleese Sitaani nti yoyo. Kati tumanyi ani mwonoonyi ku bombi. Sigenda gumiikiriza ku bintu bye ndabye ne bye ngenda okulaba. Nagenze okulaba nga nnyinza okumaliriza neesudde mu convoy oba ngenze ku State House oba nfunye magezi gonna ag'okubanga mukulembeza oba Mukama ekiri kimpitamu akimulaga. Naye ne mbaako engeri gye ndowooza nti mbasange ku ka TikTok kamwe mbajoyininga lwa bintu 2-3. Temutya. Tewali ali waggulu w'amateeka. Ate era nabo bakimanyi basoma ne Bayibuli bagamba nti tewali kyakwekebwa kitagenda kuvaayo. Era bwe tunaaba tufuddeyo mumanye nti abaasooka okusibwa abantu bonna abandaba mwagamba nti male. Pastor Male. Nga era bamusiba ojjukira. Ffe twali tetunabifuna bulungi naye nze engeri gye ndi keen era nagenderera okunoonyereza kinensanga Male bambi bamusibira bwereere. Kati Ssempa bwe yalinyidde nengana abazadde tuliwa bazadde mmwe tusirise abazadde basindika abaana obulumi buli mu kusindika omwana naye omuzadde atyaki okutuuka kujja ng'omwana we avunze. Waliwo omwana yaŋŋambye era n'abaana bagamba abazadde baabwe babimanyi naye bagamba sirika. Kati neŋŋamba pulezidenti yarwaninga kampeyini ya HIV n'agamba abantu muveeyo muyambibwe muve mu trauma. Kati nkyewuunya lwaki kino tebanagamba officially ti abaana baveeyo babayambe kubanga nabo banaafuna obuddukiro n'ababiri abajja kufuna scare okutya. Kuva lwe mwatandika bizinesi y'ebisiyaga mu biseera bino wekitukidde temumanyi ssente ziyingira muno okutaasa abamu ku banene ababikozesa nga bagenda bagula everybody. Nze temugenda kungula. Myaka gyange ne bwenfa kati sikola loosi. President Museveni akatambi kano bw'okalaba kowandera omumanyi. Era nze mbadde nsaba muntaase mangu kubanga simanyi nti nakitoleratinga for 10 days. Kyewuunyisa okulaba nga abantu babifudde ebyokusaddaaka. Omwami bw'aba azimba ekizimbe ajja kutwala mu kizimbe gwe omwana omuto ali mu holiday akulya ebisiyaga oyiwa omusaayi ekyenda kiyiwa omusaayi awe ng'asaddaasa azimba ekizimbe kye. Ebigambo bino byenjogera nze simala gwogera kubanga nze ne kkooti sigiri. Njagala eddoboozi yange liwulikike kiryale. N'omuntu omu yatandika 26 ne bamuyungako kyemulaba kyava mu decision y'omuntu omu. Abalina omutima gwe gumu ne bamuyungako. Sivuddeyo kulwanyisa muntu individual kubanga gwe omuntu individual oli wa kkooti ng'obujulizi bulabise
obutajja kubula singa tunakkiriza abaana ne bavaayo. Mujjukira bulungi obujulizi bwalabika era nga n'obutambi bukyaliwo. Mwami yakwata sene mpitirivu twamaliriza tusibye ate abali badde batutaasa abalwanirira abaana baffe n'omulembe oguliddaho mwatta ate betusiba naye nze temugenda kunsiba. Tugenda kukola ekintu ekiri scientifico njagala nabali tutirabe nga kyekyo. Kaakati omuntu omulamu bw'abanga gwe omuvubuka oli mulamu omukyala bw'omulaba osooka kirowoozo ne kiyingira mu bwongo ne kisooka kikutambuliramu kati okutuuka okugamba ono omutaka nti kati kola ekyakuleeta it's a process. Kati bw'obeera okiprocessinga buli bbanga ofuna addiction. Well addicted. Kati nga tokyalina budde bugamba nti oba neetwale kikuwamba. Kyovula waliwo n'abakwata abaana abakwata abakadde taba for example ngogo omulenzi oba olina girlfriend nga tosobola gumiikiriza kumuwa budde kati olaba ekyo kakati waliwo ate eyakola ekintu ekyo ekyebisiyaga. Jjukira kirimu ebintu bibiri. Kirimu okukola ng'oweekwese classified kuba si kiramu ogenda senga kibadde kirungi sikuswaza ogenda kutta ogenda tumada ebintu bwo bitwalawa teri muntu gubali esega agenda kusigala 99% bonna bali positive. Ate abagala okukakasa ebintu bino nze wendi wano nkyaliwo mukama yanyongera emyaka mugende mu data kakati bonna bagenda kufa aliwo nabo fiirawo teri n'omu agenda kusukka myaka gyalina kati tali yeera abaana baffe tubasaasidde nnyo kujja nga gavumenti maybe neekolawo ekyenjawulo ne baggulawo eddwaliro eryabwe ne batandika okubalongoosa n'okukola ebyende biri plastic bateekamu n'okulipyalinga zi anasi enjola zaavaamu kati ejjukira ekyenda ekikuleetera okuba n'amaanyi kitereka nekisengejja naye biri oteekamu nga bitambula kivola abaliyo ebisiyaga bonna bapampa ate era bakenenuse onfuna kati bw'atandika okufuna obuzibu obwo bw'ekintu ekimwambala kaakati bw'awulira ng'ayagala kubanga jjukira yaloteetinga kati omutaka buli ssaawa aba asaakinga kati ku kituutu ogenda otya nga waliwo amaanyi amalala gakusika olina kusooka kumala kiri ekizibu. Ekisiyaga is a scene. It's not an office, it's not a building, it's a scene. Nga bw'ogamba nti kati ngaawo wooli sikumanyi mpisa zo naye olina kyoli ekiri private. Kati n'ebisiyaga okutandika okutegereka ebisiyaga process bajja gamba balabbe babireeta abaani bwe babireeta ebintu biwanvu naye kwongereza ku ekyo ne abnormalities z'abasajja naddala abazungu zakireeta empewo nyingi balina obutonde bwabwe buli abnormal banoonya awantu we basobola okufunira tightness. Buli muntu alina engeri gye yakisanga kusinziira ku ngeri gye yayambazibwa omwoyo ogwo gwamwambala nga bw'omanyi nti nebo bogenda kubba sooka n'olaba ssente n'osandika process. Kakati omwami ono oba abaami abo bonna b'omuwulira oba n'abawulira abawaka n'owulira ng'omusajja mulamu we yalidde omwana wa mukazi wa mukyala ebisiyaga yalidde oweetaana ebisiyaga temubalaba temubawulira kati omwoyo guli ogumu oli waalira ow'emyaka 5 n'oli asobola kabeere nga wakitiibwa nnyo kubanga ekibi tekiriko kitiibwa. Actually ebitiibwa bituwa abantu tukola nsobi nnene kubanga bye bakolerera okutusuppressinga. Kati n'olwekyo genuinely waliwo nga abapasita abamu ng'asooka kusiyaga n'alyoka adda ku kituuti. Buli muntu yenna omwana gwanasongamu olunwe tugulewo desiki tulina kukigusa era abakyala bannanga abali eyo mumanyi twafusula obuvunaanyizibwa ng'abakyala maybe twasobya ng'abantu abalala maybe nalabye omukyalo omu ng'akaaba mulamu we yamusiyagira abaana babiri omu yafudde kyekiseera tutandika okuwala nga tuva ku byokusaaga nawuliddeyo abantu abagamba bw'abasumba baffe bantu bange aboogera omusumba wo waliwo wakisoma mu bayibuli nti abasumba tebakemebwa
omusumba oba ekyo kyali kyonna mulimu gwe kyovola bwamala ogukola omusasula kati n'olwekyo mulekerawo bakyala bazadde bannange muleke amazima gaveeyo muleme kukozesebwa era nawuliddeko abamu nga abakyala bagamba nti buli kyakwekebwa kijja era bambi ne badda ku mawulire okwo okwetonda kuba ndooza ebyo byogera otya kati tumugamba nti yeetonde ekyo tekimala kubanga tagenda kwetonda mu luzungu kubanga ne mu Luganda tagenda kugamba nti nze siri muli wa bisiyaga era sigenda sibirya feewo tulabira fe abaana abawala ekikabya nnyo omanyi abawala kiki omuwala yenna akaaba aba ali suspicious golooza akaaba lwa nnaku naye alowooza omutegedde kyabadde agenda mu maaso nakyo kati nabo obeera n'ekizibu kuba kiba mu ggwe jjukira you cannot change God's program nti olina okutya olina okulowooza kyokoze nti kiri evil olina okufiiringa bad kubanga I mean golooza omuntu walwepinga omwana n'amulaba nga amaze okukikola nga kimuvuze kutawulira bubi so please gavumenti etegeezebwe bulungi ewulire abantu bano baba balina abnormality nga balina ssente tekitegeeza nti mutta abaavu kyenkakasa bannayuganda era nga kyekituufu baleke abaana baveeyo kubanga kati ndabye oba baataakinga mukulu Kayanja abadde ku kituuti ng'agamba tulina kye tukola abagolobezi ne bakuba mu ngalo ate nga mu mwezi wagumu waliwo abaana abalabikirayo ne bakwatibwa nze nalibadde neebuuza balina ensonga baga nti bamuwalana lw'abantu bannange bannayuganda omusajja wali ku bbiri kakandi alina abantu ate bamuwalana nenzi simulyanga bwayogera kubanga ye amanyi kyaliko amanyi bizinesi yagitandikira ki oba obuweereza yabutandikira ki naye ebyali badde bimusanga kabenga naye aliko eddata we era bisigala biri nomo kubanga bw'abasa abakyala babiri bayibuli eno bwe baba tebagikyusa nnyo nze ndowooza nti kiri nomo mu ndowooza yange saagala muntu ankotingi naye kasita bagenze batugamba nti bayibuli bagikyusa nnyo nali mu old city e Jerusalem nasangayo bayibuli nga mwekiri ti Solomon and other people kubanga obugagga kivola bagamba nga abakazi n'obugagga kati oyo nze sijja mu beeringako kubanga yakuyita mukubo n'ajjamu n'omwana mukube tufu amakubo ge muyitiramu naye yagayitamu maybe naye ffe tetuwulirangayo omuntu n'omu agamba ABC naye byokugamba abakyala biyinza okuba ebituufu naye ng'ate ffe tebitukosa kubanga tutuuse n'okugamba abaana nti mwana wange oba omwami omwagala alina omukyalo mulala genda omu respect ofumbe abantu tebaagala kwogera mazima mugenzi ne mwefuula wano abatuufu nga naye bwemutuuka eri ebintu bibalemeredde kakati mu bimpimpi ffe ne bannayuganda abawulira ebirowoozo byange batwale ebintu ebikulu bisatu tutaasa obulamu bw'abaana bano era ffe tubatuusiza ne ku kino omwana abandaba mubadde mulaba nga bookya amasomero bambi ekintu ekyo kyankola binengezako kunoonyereza omuntu atuuka atya ku point yakumala n'omuliro nagenda okutegeera nga abaana bali ebisiyaga nadda waka tayogera atya kakati jjukira abali mu pain bw'ajja ndi mulwadde nga bamutwala kiriniki nga bamupima nga basanga infection nga bamuwa obukerenda kati ng'amanya nti ku Friday tuddayo ate yansiyaga gyali kati yo omwana agagamba tewali lwesiife ewange ewaffe waka sisobola kutaasibwa wano ku ssomero sitaasibwa kanjo ky'essomero baliggale nfune kacyansi akaddeeka nfune ku buweerero owulidde ate nga kituufu kubanga namitingako abaana bana mu buntu ne kugenda mu maaso kubatwala mu polisi nagamba no kyamala nabagamba mundage nga babaliira bisiyaga ku masomero basomesa ng'era abaana baayokya amasomero ng'epoliisi tebamanyi era tebakwatanga. You mean the parents bate bamanyi kigenda maaso eri baana baabwe omwana bamuteekamu fear kakati parent okukimanya
omwana oyo bambi jukira abamba bagirayo ne mundu kiri bano kyebayogedde omuvubuka yali mugezi nnyo yali maama we yali mukyala mulungi nnyo ng'akola mu Uganda House awo yalina omwana mugezi nnyo ng'ali buddo bamuli ebiseera kati asiika mpuuta abapasa aboogerwako nnyo nti babirimu era be bafuna ssente nnyingi kubanga buli kiseera kamera ziri mu maofisi gaabwe asiyaga ebigundi babiweereza babigula ate n'ekirala bafa ye omuzungu amanyi behind magezi g'amanyi nti kasita bakusiyaga that's the end of you you are no longer going to be productive by the way ne bwozaala abaana ng'osiyaga ofunamu ebimunko mu baana bo ofunamu ebiryawo kubanga era twagenda okulaba nga autism ali mu bazungu nnyo lwabisiyaga kati omuzadde wange yali mukyala mukkiriza bambi yalokokera wamukulu Kayanja nengendayo embeera nenjiraba nali mukyala musirikale nga nze byange byakugenda kununula ggulu naye ng'omuzadde baŋŋambye awo takyali omukyala abeera awo mu Kawempe ngenzeeyo mulabye ate omanyi ffe abasirikale obwambega kwegamba edibuli yaffe buli musirikale bwolaba abambega bwazibiriza agenda ogalaba kakati nensooka nstadi ng'embeera byokulooka nze saabikkiriza neŋŋenda kati maama najja avaayo omukadde oyo yavaayo nagamba yagenda kusiiba ennaku 4 mba yona kyalabye abanda batwabonabona bamanyi omukyala Doris tufaanana mange bamumanyi yasiba ennaku 4 nviiri zava ku muviiri dry ng'anywa amazzi 40 days kati bwe yamala about 28 days nenumba Kayanja nemulumba ku Miracle Center ngekyali yakiwempe anti mulumba mugamba jangu olabe maama agenda kufa omusabireko kubanga doctrine emulimu era mumugimanyi nze sibimanyi kati yali mubi ng'emmotoka agituulamu nga tuvuga mpaka Kabalagala wa mukulu wange ng'ayingira ng'ayimirira ng'amulaba teyaddamu yakyuka nemuga yinga kati nze nenkyukira mwami Kayanja mwanesi maama wange agenda ali bubi she's dying do something about it naga no n'atambula nesikala nga nebuuza lwaki kiriwo ekiti kati anyway oluvannyuma nentegeera omukadde yalaba ekitalabangako engeri yali yasula mu kiwempe yalaba ekitalabangako era kyamwanguya mangu era ye teyabulira njiri ng'ezo bambi yayagalanga nnyo agende London wanga kugamba Uganda teyakubulirako kye yalaba yakiraba nkimanyi naye ebyomufuto byogera kwati omuzukiza biwo obujulizi naye abakitegedde yasulanga mu kiwempe aye n'abavubuka abakubi b'endongo bwe bali bakatandika bizinesi bona basulanga kati awo gwe tozuuka kulaba kyentegeeza kubanga ojjukira tetutya kwogera muntu naye tulina bukakafu buga nti namulaba ng'ali mu action naye ebigambo byonna bituliidinga okumukwata ku action kyovola ngamba let them not block anybody ate ayinza n'okuba nga si yekka nga waliwo n'abantu abalala baanamu abali eyo eyakulya ebisiyaga yenna nze nzize kufuringa fear nyimirira wano ng'omukkiriza nali nfuuzi baanammwe kitange yandeka nga nyina emyaka 2.5 naye emotions zino temuzifaako kiba nga womanyi that pain bw'oba ogezaako kugianveiringa emotions z'omubiri naye nga tewali buzibu I'm fine kati maama oyo nkunyumiriza namulaba n'agenda neŋŋamba naye omukadde ono ng'akyuse omukadde yali yava mu kyalo nga talina buzibu naye kati alokose abalokole bataddisa ali nga balokole balala ayogera ebintu byeggulu ayogera byanga atambula mu Kampala abantu bangi baali bamumanyi era abantu bangi nnyo nnyo okumanya maama wange yali mukyala muzibu yalumba Habyarimana n'alumba gundi mu Butu
nakwate ko nasanga omwami omu yali asomesa mu nsozi z'e Burundi oyo gundi yafa Nkurunziza namugamba nti bwogenda kufuga olunaku lumu Burundi era namulekera enamba yange president w'Uburundi omugenzi namugamba nze sijja kubaawo naye muwala wange omusirikale ojja mukubira ajja kuwulira ebiriba byantuukako eri musimu nagifuna era ne Burundi nagenda kati nze nzuula omukyala ono yani ng'amaze kumva ku maaso kyova olaba bw'okirowoozaako bubiri gwonna enviiri zikuva ku mutwe ate n'abali abangi bakimanyi bonna abantu bangi abamutukako bonna maama bw'avaayo n'adda ewa mukulu wange ng'amaze okufuna ekibambulira kiri kye yalaba mu jjukira ye mulokole mukadde takimagini nga wakiri yali abya abavubuka nga akuta akawala ate teyalirabye ate kyasuubira kakati gwe ku ssaawa zino onobanga ofubutuka mu loogi n'osinkana ne Museveni mu lukuubo mbuulire ekiyinza okubaako kakati oyo omuntu bw'omulaba nga obadde omulaba nga mu butuufu kati n'olyoka omulaba ate nga ye yakolokola kubanga nze sigamba nti nze nalaba ng'alaba naye nze nange nsoma katabo kuba waliwo yakansomera ate bambi Mukama yamutwala naye akatabo kensoma teyakagamba nze nzekka yali mukyala mwogezi nnyo kale bwe kityo ne kibaawo era oluvannyuma maama wange yalina ebigambo bye yaŋŋamba era bye yaŋŋamba bikulu byali 3 yaŋŋamba muto wange omu yali Canada mubuulire aveeyo byonna ne mbikola na mwami we ali wano era yamufuna yafumbirwa era bazadde n'omwana naŋŋamba nti nina mikwano gyange abansuze London batuukangako ne ninnyinnyonyi ne ngenda mu mikwano gye bonna ne bampa testimony zitiisa byonna binga bikankanya ne nvayo ne nkomawo ne nsigala ne project ya y'omusajja oyo Mr. Kayanja kumulaba mubuulire kugaindigaye ebyaliwo n'okumugamba naye mukadde yakulekera message bweti nasobola kumanya nti agenda mu Serena era nange ningawo mu Serena kubanga ekifo kiri tewali ayinza kukwata kungwera bugwizi nange kwe natuula okwo ntebe za Serena nga njagala aveera navayo ne mu facing nangamba yogera ne Edis ng'akumanyi of course ne bwana ndaba mwami oyo amanyi ate we yantuliza muloka nanvuga tugenda mange we yali yebase ate siri mukazi ali cheap kubanga ne bapastor babagala bakusembese bakubujja obunyama so siri mukazi ali cheap kati tuli ku Serena ne ku Serena ya avoided me kati ne ngamba okay moyo mutukuvu okirabi I've tried all I can so anyway to cut story in short ekyo ne kigwa oyo mukuru ne simulaba nensi simulumiriza nkugambye kyemanyi nti ne bwanaddawa omuntu yenna ali mu kusiyaga ne bwanaddawa ekiseera kye kino ndabulabulabuzi baana mwena kati muyige mukozese VV temutya mundu tasobola kukubasasi ate kati ne bwakulya ebisiyaga oba wafa oba olinda bulinzi lunaku Katonda lwe yali akugerera kati kyobokola kola clandestine gukkirize obange yeteekawo ajje kubanga time eri yokwagala okutuukako aba takyali mu mbeera gwe mukube VV wakiri banga asituka mboti wakiri buuse embwegweri baako kyokola temukkiriza kubasiyaga kubanga yenkomerero yo tewali future ndala gyolina kyovola waliwo ne bapasta balina amakanisa nga bavubuka batonga tebasobola kuwasa nga babasiyaga yes ate nga amazima go gali kubanga ebiseera maama wange gyebeera nawe basiyaga baaliyo mami damu statement eyo bapasta bemulaba abatayagala kuwasa sirwa kuba tebaagala kuswala olaba kiwewe singa teyawasa tiyali badde very very exposed yali badde maybe akyali kakagamba ngali awo zanza ali amboza ye naye kati bana abaana batya kubanga noli okusalawo namufuula ekyo kyali baba ayita mu ngeri yokuba nti tomvaamu nawe tomva kali nje bwebityo waberawo negotiation nebatta omukago oba namwanjula mu bazungu abamu obuyambi banakola ki so kakati tutye nnyo bana abavubuka abatafumbirwa mubatyaki balina obuzibu that's the truth balina obuzibu mami obamu bayinza okuba anti kati ndi wano nkyali mukyala wa buvunaanyizibwa yes kati gw'olaba nga nsobola okeera ne nkuyita mu maka gange kujja kwogera bifu nze sisobola kati buli kyotwala kitwale gw'aba nayagala obujulizi
bujulizi bujja kuleetebwa ng'oli agambye yanjogeddeko tunze nange ngamba nti siri waggulu w'amateeka omwana agamba wamusiyaga yuno jayendanga butonde nze bansibe ya aye n'ekintu ekyo kinene waki omuntu wakwogera naye lwaki gwe olowooza kunsiba gwe lwaki tolowooza nsobi gy'okola gwe lwaki olowooza kusiba bantu gwe olowooza katonda teyakyusiza ddembiro tali kugoba gwe golaba abakyala tuvayo ne tutandika okukanula amaaso golowooza musiyazi gwe ali eyo oli seefu ffe tetusobola butalwanirira baana kyekyoka kye twasigaza bataata babatusulira ne tubasomesa ne tubakuza kati kusaawe nesembayo tukole tutya pisto oba gyeri eveeyo akube buli mulamu kubanga ebyokulumba kyaki abale mpola we shall mobilize. We are very strong mobilizers. Yes, mami, tolowooza nti nabana abavubuka baine obwavu buno nsooka ompulirize bulungi munanga obwavu buno obulaba abaana baavunda mbimanyi naliko Dar es Salaam naliko Arusha nasanga abantu bayita abashoga abali ebisiyaga nkyali muto nga ni munduli mu training awulidde nenkukakasa nti n'oba mwavu tosobola kulya bisiyaga tewali pain ku nsi ngeri mu Anas ate pain esinzira ku size y'omwami bw'abaye muwanvu ekyenda bwasika n'ekyenda kifuluma kubanga kyatondebwa kufulumya bukyafu ekirala omwami ono akusiyaga jjukira ggwe tekiri nnomu ng'omuwala nti asooka kufuna obwagazi aba ali bw'ati nga n'okutya kungi nnyo kati wagendera okuvayo bw'ati jjukira amugamba n'omuga nti oba otidde nkuwe chloroform weebake bwe nagenda okumala ojja kuba towulira pain kati golooza lwaki chloroform ebeera yapiyaringa mu bintu ebyo babeera ne pain ate pain tekomaawo immediately otandikirawo eddwaliro kubanga infection ate infection eri chronic kati oba olina okubeera ku septrin all the days of your life so kati ebisiyaga bapasita basajja bakatonda abaana abasoma ne bayita mu process y'amasomero byabakwata era in fact abakulu abamu abatukulembera nga mulimu n'abalamuzi abaali ebisiyaga kakati ne bakola n'ekye bayita masturbation bali omwo balina ssente balina buli kintu naye past yaabwe gye bayita was not good naye ate era ngaekisiyaga bwekitandika abakulimba mbu alokoka ekisiyaga akulimba mbuuza nti lwaki wali bw'amala okuyuzaawo gwe obwagazi bw'owulira n'olowooza nti bwagazi buba busira nga bufuuminga ng'olina okufuna omuntu n'abusiimulawo ne waddawo obulala naye nga buli n'owulira ng'olina ekiwomereze kiri mu bukaawu bantu banagamba babindya research kuganga kiwomerevu mu bukaawu kati naaba nga awulira ng'alina obwagazi bambi naye nga infection kubanga jjukira yamala dde okuyitawo buli kintu kiyitawo nga bwekyagala sensitivity yawo jjukira ne bweba ogenda mu manju owulira warning kati bali baba tebakyagiwulira tewali warning era kyava ateekawo pampa watukeeka n'azingulula n'atandika ateekamu endala era ne bw'aba awasiza asigala ne pampa ye kubanga omukyala alina omutegeeza era omukyala abaana abo ng'abasumba bamu bwe tuwulira abaweereza afuna omukyala n'amubeerera ow'amazima era abaana bange bali eyo abasumba abamanyi kyenjogera totya kuwasa gwe kyokola funa omukyala kasita ensi yonna ebimanyi ebisiyaga omugaye munange waaliwo obuzibu mu kukula kwange nali nfuuzi nga bwe mugenda muyiba obuyimba nali ku street kaakati ekyahapeninga nekyahapeninga kaakati gwe owase leke kufa nga kyeneena leka omukulu oyo yakola ekyo yakola katonda yamanyi kubanga era nawe ne bwona obisirikira ne mumunasirika abaana bange temugenda kuhiringa bw'oyogera owona esookera ddala njagala muveeyo mwenna gye n'abazadde abalina abaana obanga yamusodomo yali mulamuwo era stiiru omuzimu gwina gye gwatandikira kati tujja kusootinga ebyo ebintu muveeyo temutya okufa lunaku lumu n'okuzaalibwa lunaku lumu
bakyalamu abaami bamwe bemulaba nga tali bulungi gwe please mugaye nti genda weekubira omulanga tutaase omulembe oguliddawo mwe abavubuka basiyaga mbegayiridde temuba abusungu ko ky'amasomero naddala abaana abato ab'amasomero muwulire abazadde babatiisa butiisa fear ne sitaani batugamba nti bwe tuli mulaba tuligamba kana akawuka ke kali katutiisa kubanga mbw aliba taliwo na kubaawo mbwe kiri tuge omusana bwe gulijja enzikiza eribula mumanye nti ne mu masomero abaana bammwe ekibaleetedde okwokya amasomero baba bali ebisiyaga abamu bwe yatuuka eka teyakugamba bamutiisa ate nga ku Lwokutaano addayo ate baddeyo bamuli ebisiyaga kyava agenda n'omufuta n'akola kyasobola okukola ng'omwana yeetaase gavumenti ebadde ne poliisi wano nga banoonyereza naye bannange Mukama Katonda ayambe Uganda tosobola kwebuuza naye buno kino ekyoyo kivuddewa kyali from nowhere ne kyapeninga ekiraba ekyoyo kino from nowhere ne kyapeninga mu 70s nga tikyaliwo abasajja n'abakazi tibaaliwo why this time ate nga kigenze ne kikomawo kigenda mu maaso n'okukomawo ne tugamba mbu bali twali badde basenyo nga tubaveeko kubanga bagamba bo bakompitinga ne baki ne babijingo bonna naye amazima amatuufu nze nvuddeyo njagala gavumenti yange era abandaba mwenna tetwagala kwataakinga muntu yenna buli muntu waddembe okwewozaako naye tuwa abaana omukisa ogw'okufuna obubudamu tuwa abaana omukisa ogw'okuva mu kutya kubalimu tuwa abaana omukisa bannange abandaba mukole mangu kubanga ndowooza Katonda ekintu akirimu nnyo lwaki oyagala nnyo pasita oba abasajja ba Katonda oba bamisita abo bempita bamisita nga mubasamba ebitibwa naye nga abaana abo mubavunze nga muli nabo mu kkanisa nga n'abaana tebasobola kubagamba lwaki temusobola lwaki omwana wo waawe mwezaalira ne bawa omulenzi tosobola muga nkyuka ndabe olwaliro abazadde bannanga bali olina omuvubuka ng'akyali mikono gyo mugambe nti mwana wange mbulira amazima ate naawe sigenda kutrustinga leka nkukebere ate mwe abali mu masomero abazeemu mu masomero abazadde bw'ogenda mu vidi omwana w'omutwale mutooyi kasita omugamba kyowokola mugamba asimbe enkokola wansi asimbe obuvivi buno bukwate wansi asitulemu akabina ojja kulaba gundi ekiringa nabaana ekiringa ekyemabega nga kivaayo ng'omanya kyali luuzi kuba kiddayo nekiddayo kibeera kyewuwaawo wakati kati wonootegeera naye bw'aba atudde tusobola kukimanya kati olaba nga kivuddeyo ng'omanya bw'ogendeyo omusawo apima n'amanya damage eri diipu kyenkanawa buli awulira nga yasiyagibwa tetugenda kugamba gundi kuba si yasiyaga eka oba n'okusiyaga nga tasiyaga I don't know kubanga mumwagala akagamba mbu yasiyaga please ekyo nnyinza okukyegera 95% nti omusajja oyo musiyasi kubanga nze bwantakula intelligence ejja kukola omulimu gw'amaanyi ejja kujjayo amazima kubanga nze kyakabaale nkulidde mu ggwanga lino simanyi kulimba simanyi kulumiriza abantu kati bw'onoobanga ate nze ebyo byenjogera bwe tunaaba abaana 50 ne tuyimirira nga tugamba nti yoyomu munaakola ki saagala muntu antiisa bw'ogezaako okuntiisa ojja kuba onyongedde eddalo njagala gw'ombuuze byowulira nti oyagala kumanya oba wakanye byowulira nti totegedde naye tonvuma nga bwe mubeera okwo ne babagula abayaayemwe ne mudda okwo omusajja abawa budoola bumeka ne muddaawo ne mutunda omwoyo wammwe mutunda omwoyo kakati ekyo mukirekeraawo muvume buli buvubuka bunnammwe nze temumuvuma nze nvuddeyo nga ndi mumalirivu ndi maama ate ng'obalwanirira ndi maama nze kinnumye kuleka mulembe ye igulu tunaliyingira oyinza okuba nga olina businessman gwe mukolagana naye nomufiiriza n'akusembeza Katonda alina bizinesi mu bantu abali musinze enkya bali mumwe kati ffe tukotogera omulembe gwa Katonda atuleke kyetuli kigenda kuvaawo kyetweyambaza ffe ekyo ensi kyemanyi kigenda kuvaawo kino kyennyini kyobadde oliisa kikuze tegeka ebyaji tegeka amakomera baamimu abalowooza nti ebitiibwa byaweddewo tebikyaliyo
nsi y'omwoyo tewakyali tebabamanyi bye mubuulira byonna it's business language. It's not kigambo kya Katonda kubanga ekigambo kya Katonda kigenderako ebikolwa. Kino kyafuusa kigambo kya byanfuna. Kigambo kigenderako ebyammwe bimumanyi bitakwatagana byawandiikibwa. Era abali mu makanisa mwenna mubeereyo, nze size kusuula kanisa ya Kristo naye nnoonya omuntu alunyigirizibwa nga mwana muto nga yeetaaga kuyambibwa abazadde ffe wendi naddala omuntu eyasigagibwa. Abawala sitera kuboogerako nnyo kuba omuwala asobola okutuuka eyo akaneezaalire aba akyalina package ye bulungi n'akyuka tubamanyi bangi n'abeera nagawaayi n'olugendo saalusobole naye omulenzi talina gyadda. That's the end of you. Ate n'ekiramu kimanye bavuga bakulya ebisiyaga obwongo bukoma okutegeera osigala ng'oli kintu zolo kyovola weesiga lipstick si bwe kirina okuba. Ndaba batambula bwe n'otambula ng'okwo byonna byonna kwayonooneka omutwe naye munaye tusaba mutusonyiwe baana baffe twasobya tetwamanya kino kyatuyita manju. Twali tumanyi nti abaana abawala bajja kugenda ebweru balaaye ne tubaggalira abo twaba batunuulira nnyo naye abaana abalenzi twabasuulirira. Tusaba mutusonyiwe. Amazima kya muwendo taata okutwambaza amaanyi kubanga n'amaanyi ge tuwulira gago ate tuli beyond doubt nti bwe kasito kibaamu. Abakyala baliyo n'abaana n'abantu bonna abali mu nyiike Mukama wange taata baggumye kasita amazima gajja kufaayo oli Katonda tolimba one time naye baveeyo obawa amaanyi bambulula okutya. Oyo mwami n'ababikola bonna tebalina kye bali ne Amini wano yatambulanga ensi yonna nekankana aliwa. Muveeyo Mukama abakozese baana wange naffe tujja kuyimirira kuba Mukama ayagala tuyimirire ajja kututaasa naffe ajja kuyimirira naffe. Twagala kusabira eggwanga lino abakulembeze mwenna abaweebwa obuvunaanyizibwa nga muyita abakulembeze muveeyo. Pulezidenti w'eggwanga alina ebyokukola bingi ate ebintu abimanyi ate yemmanyi atwala ekintu obudde akinoonyerezeeko akimalira bajja kuba basiyaza abaana 6 kati ate nga kye bagoba baagala kusiyaga sipiidi etabangawo kaakati tugenda okulaba nga tulina okukkiriza bukkiriza tubeere n'ebisiyaga. Mumuwoza sijja kusayininga eno bawoza tugende mu maaso n'omulimu kuba temulinawo wano nti waliwo ekikomera tewali kikomera abantu bayingira muyenga kabalagala weewaawo mwoyo mutukuvu ne bakola bye baagala nkuloopera kubanga mmanyi wooli ebigambo ebyokwogera byonna byenjogera bye essaala. Mukama taasa abaana bo gula bannayuganda amaaso tuwa omutima ogw'amaanyi nga gwe watuwa ne tuyingira ensiko. Luno olutalo si lwa mmundu lwa bigambo na bumalirivu n'amazima n'abakulembeze okuyimirira n'abazadde okuyimirira n'abaana. Twambala omwoyo ogw'amaanyi twambala omwoyo gw'obumalirivu taata gwe wali ne Gethsemane tunaataasibwa nga kyetaagisa. Nzikiriza Mukama nti ebigambo bino birimu omulimu ogutandise ate era munnange abakunyooma okozesa gw'oyagala. Njagala kukkiriza Mukama nti ali mu kituli yayingira eppeesa. Ntwala omukisa gano ku blessing eggwanga lyange blessing abaana bano abeewaddeyo nammwe abali abavaayo temutya Katonda mulamu ajja kubataasa. Mukama atuyambe tumwebaza n'okumusiima n'okumugulumiza kutugula amaaso nga bukyali nakyo kikulu. Ebyagenda naye tuli beetegefu okulwana. Mukama tuyambe otuwa amaanyi otuwa amagezi n'abantu emitima bagula amaaso g'emitima balaba amazima tusobole okutaasa eggwanga lino kuba abantu ababikola bakuŋŋaanya abantu. Kati tewali ngeri gye tugenda mu maaso nakukkiriza mbere n'okugenda mu maaso. Waakiri Mukama oveeyo abalabe b'eggwanga lino basaasaane. Nkwebaza byonna n'obugumikiriza bw'ompadde. Weewaawo taata weebale ekitiibwa kikuddire Mukama mu linnya lya Kristo Yesu. Amen. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.